wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine empisa emyezi sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch ngandi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kanyigira ddala ne kastopinga nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Salo zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 9788522798. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Echo. Okay. Peacock. The lane soldiers are in place. Teyali yomanyaga kisoga. Cha ICT mwacha kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba ECOP. Tiyali yoko maina ga kisoga. Joba abe nacho photographer. Yangwa ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye anti chemberere ngeze twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kakwiduka wagula sigala waisi ayo balwacho bwongo bwagemyanga bifu ayo ojabo bakutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere ezira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo sukali ero komegereza ngo ize na sigala memboko danyo. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Tubakola ebintu by'ekisiru. Kati ayogedde luzungu ki? Anti nedda omuntu bw'omukubira weeyanjule nti bannange halo zondaba Zubedah nkukubira nenga nti halo Zubedah ono Kasuku sikikola nti simanyi nti oyinza okuba oyina essimu empya
oyinza okuba mwayombye n'ajaasa ng'alowooza musajja mulala naye baawulira nti ono Kasuku n'amanya naye abannayuganda oba ate akubye n'agamba ati nsabayo interview banaye kuki bye bimu byenfunye ne bano abasajja ba Hajji ono gwe bagamba yakwata omwana. Yes, they want me to understand their side of the story, but they are not courteous. Kube simu ogambe nti sebo nze gundi okuva wano nkukubidde kwogera ku nsonga za Hajji. Kati we bakuba bagamba batya? Anti halo ono Kasuku nedda ono nnyoko gw'okubidde. Era nze kati buli muntu ambuuza nti halo ono Kasuku nkugamba nti ono nnyoko gw'okubidde. Maama wo omugenzi yenze. Tindako omuntu waba akuwa business. Kijja muzzaamu empisa. Society, we have to be courteous. Abeere nazo. Kuba sente nga toli courteous obe. It is simple logic. Njogerako n'ani ono nga yakubidde. Okitegedde. Ono Zubedah nedda ono jjajjaawo omugenzi gw'okubidde. Tutandikira. Tuli wano ewa Kasuku Walungi walinga wa Saimo. Bambi, the environment is nice. Tolabalaba abantu batambula olaba bali mu apartments. Wano ku code base. Ya ku code base. Toys are tales. Buterevu. Siwe buli. Bwanyingira nkutamya omugongo. Ekifo kyaffe kino obeera ng'ojjajjawo Zubedah. Wano by the way no space twagiteekawo. Nina programs endeeta. Njagala kulaba nti we empower ba TikTok, ba YouTubers with space. Era programu ezo nkwataganye n'abantu bangi. Essaawa yonna ngenda kuba I'm going to be rolling out. Bulijjo nkubira abantu omulanga tuyambe ba TikToker, tuyambe ba YouTuber, tuyambe ba anti kati ffe abamanyi nti guno omulimu tugezezaako okunnyonnyola abantu abasobola okuyamba bayambe. Abatasobola basirike. Ogenda n'omaliriza nga you've employed over 1,000 people. Kuba kati bino ebintu obiraba bye tuli mu Zubedah. Oli asologa nti mukwata bukwasi busimu. Ne waliwo agikwata kuba si ffe twekutte. Oyo olunaku ne bw'oba omuwa emitwalo ebiri. Waliwo aba editinga. Abakola graphics. Kati ate waliwo n'aba IT aba schedulinga. Kati kano tukakole beti tu updatingeko wano tukole beti. Channel emu ebeerako abantu bana. Presenter owa IT, editor n'akwata essimu. Kati oli baba alowooza nti era tukyatuula wansi wa buti. I don't mind. You realize we are dealing with stupid people and you leave the idiot. Yes. Ogezze. Banga emaze nga sikulaba ogezze. Anyiriddemu. Oyongedde okunyirira neera n'ogejja. Mpulira? Mwana ndowooza gwe wali ofumba mu lubuto yabula. Yagenda. Kati kiri ekivubuka kakisalaako. Kitabani kyakagatto. Kyekwatekwateko. Bagamba kiri Dubai. Ngenda kujja Dubai nkisange. Nkisika amatu. An idiot. Tokiddanga. Ate taata wa kyakiwaga. Kagato yangamba mundu yo mmenye. Yangamba Kasukuza akwata ku Zubedah oba gwe. Sirinda. Juzi namusirisa busimuga. Kireke Kasuku yagambye. Tukireke. Leero tusirike ko twabatufa. Naye ate kusirika ne tusirika. Naye watusirisa bubi. Nabagamba musirike kuba lwaki. Anti kati ekiriwo kiriba ekiti Zubedah. Tosobola genda nga buli mbwa gy'osanga ku kkubo ogikanyugira amayinja. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri Zubedah tulina okukula. Okitegeera. Ensi eno ogiraba olunaku olwaleero nze nina abantu be navumanga edda, be najereganga, be nakolanga biki. Ate kati nga banjagala nnyo lwaki? Kuba banga nti Kasuku okuze. You've accepted growth. Okitegeera. Nti omuntu olina moving from one stage to another to another. Tosobola kulemera ku stage emu. Nobeerawo. Tukyalina baganda baffe nga bo bakyali excited obeera mu kamera. Oba okitegeera. It is not bad. Naye ate olina okubaako wootuuka noga naawe ŋŋenda ntya ku ddaala eriddako. Betwali mu bululu obusembyeyo Balamu oyo omulaba. Kati ngenda ku example. Balamu yali munaku. Nagenda ku university n'asoma bazeeyi be bamuweeredde kye bamuweeredde
najja mu bizinensi n'atandikira eyo bagamba yatandikira nakivubo batunda soda n'akula n'atandika dipo eyiye n'ayingira ebivvulu dipo ye ekyaliwawo ku theatre n'ayingira ebivvulu b'ayingira ebivvulu n'atandika omumanya nti kati gavumenti oba abantu abali mu gavumenti batandise otusemberera how do I equip myself n'addayo n'asoma masters n'agenda yasooka n'asoma degree yasooka n'agattako masters n'agenda ku UMI nayo n'asoma kati tolinawo omugambira nti talina qualifications mutekaki kati bw'amaliriza awo n'atandika ate okukola connections babebe kulu be batwala Balamu mu State House yes nze naliwo bino ebintu byenkunnyonnyola omwaka gwa 2016 akalulu ka 2016 abantu bayitirivu bagenda ewa President Museveni kuba tubonga naawe byani awo okitegeera ababamu bennyininyini abo ababeeramu ebintu byatubonga naawe twayogeranga nabo ne tubanyonnyola ne tubaga nti bannange kati bino byolaba ebya Uganda Musicians Association Sima Federation twabigamba ng'abantu abo nti kati mwe mulina okutukwa president mwekolemu omulimu obeere ng'olina abayimbi bo bakutte obeere ng'olina bargaining power ewa president ne bagaana bo nga bagamba president amanyinze simabe n'atwalayo omuntu bajja kunzibako omugagga wange kati bagenda omumaliriza yes bagenda tubanga naye Bobi Wine yataamulimu naye Bobi Wine ye ne yeesettinga ekikye ye n'aba mugumiikiriza nengera omukisa gye gwamutomerera omukisa gwamusanga yeetegese n'aga nti kubajjukira ye kasita ono omusajja waffe Kantinti baamugobayo n'agamba nti akati nze kaŋŋende nakakangezesa emikisa gyange kati olunaku olwaleero Bobi Wine tetukyalina gye tumusanga kati kyenkunnyonnyola nti kati gw'olaba nti ate ye n'agattako n'addayo n'okusoma n'asoma bano abamu be twagambanga baagaana okuddayo soma bagenza okujjukira okwagala okuddayo nga tekikyasoboka okitegeera tubadde mu bululu buno obuwedde ffe twaddayo ne tusoma anti kati olaba Zubedah neera ndi ku masters nsoma lwaki tugenda tuuka nze kati ngenda kugamba ola Balamu yamanya nti alimu connection ya west south west eyo gyava asobola okwogera olulimi lwabwe asobola obalaga omugaso gwabwe olunaku olwaleero minisita kati naffe bw'otunuulira mu opposition aba Nuupu abasinga abaliyo bakyali baffe tubadde nabo okitegeera era be bali mu bifo ba MP be baani bw'ojja mu gavumenti yaffe olunaku olwaleero siina ofiisi ze nsobola nyingira ne sasangayo gwe mmanyi kati tegeera nti kitegeeza nti eno limelight gye tulimu Zubedah essimu esobola okujja ne bakubira ku ministry ya ICT nti Kasuku okusinziira ku byoyogera tulinawo ka ofiisi wano twagala kuyamba abavubuka abali mu multimedia nga bakusaba ebipapula ofiisi erina budget ya kawumbi buli mwaka buli asoma agasomera mu kimpowooze tulaba graduation anti okusoma tebakuleekaaniramu ate olowooza bye basoma sibyakwata bitabo ebifaananyi sibyakuba bifaananyi olina okusoma wali ne baggaa kati tuyingidde pepa tunnyonnyole so kati wali wakinagamba nti temuddamu bantu abo nti kati omuntu yenna bw'atategeera nti you have to have growth you move from one stage to another omuleka okitegedde kati gwe then focus ye erina okubeera gw'olagawa kuba emirundi egisinga Zubedah tumala obudde bungi nga twegoba n'abantu nga bo bye balina balowooza baatuuka waliwo abantu olunaku olwaleero nga bo bali excited okuba nti ayogera ne General Muhoozi nga ye essanyu lye kubeera nti asobola okugamba nti mmanyi Genosala mmanyi okitegeera mmanyi president ate nze nina abantu bemmanyi nga ye tayagala ku meetinga president nga ye ekiruubirirwa kyagamba nze njagala ku meetinga abapalamenti tubannyonnyole nti ffe tuli mu bizinensi ya kutunda oba kutambuza byamaguzi batuyambye batyo tusayirako emisolo batuyambye batyo okukola amateeka agatusobozesa okubeera mu bizinensi yaffe kati abo abantu babiri banjawulo kati gw'olina okutegeera neetaaga ku meetinga president neetaaga kupushinga agenda yaffe kutukendeereza misolo baani abakendeeza emisolo palamenti tubalaze batya ensonga zaffe okitegeera kati be tunaagenda nga tugenda tuleekaanira buli omu
tujja va ku mulamwa. Omuntu n'akola interview 8 ali ku ggwe oyo abeera idol. Kati bw'omuwa obudde obeera weeyonoonedde wekka. Kati gwe okola ekikyo n'omuleka interview 2 be ziggwayo n'akuleka. Ate kati baakwogerako agenda kukola ki? Tewali. Era agenda kwogera awere wano awere wali awere wano ogenda kuddayo eko oli onywe. Osobola okumala omwaka nga tomulabye. Okitegeera byayogedde ojja biwulira yes ogende mu maaso. Kati gwe nga gwe omulamwa gwo ki? Oyagala abaana bo bagende mu masomero amalungi, oyagala ozimbe w'obeera, oyagala oli onywe, si be kiri gobe ekyo. Ha blaza. Next year we are. Okitegedde? Ojja genda orealizinga wanudde ng'olina w'otudde ng'oli mu kifo ky'amaanyi wagola ebibi oba oteredde ng'abantu ate bagamba gwe bakozesa nga example. Nga bw'olaba abantu be bakozesa balamu nga example abasinga. Balamu. Omusajja huyo yayambala essaati emu kati yakyuka. Naye balamu senga yasalawo kutandika kukuba mayinja ffenna abaali bamwogerera. Ate osanga teyandituuse wakola ki? Waali. So byebyo ayagala londamu ekyamagezi. Ekisakunyumiddeyo kireke omanyi n'ebintu by'okubeera nga tubakakasa. Ebyo byakomye. Ekyo nakigamba Brian White. Ne mugamba Brian White weewala okukakasa Omunnayuganda. Kuba Omunnayuganda magoma asobola okukuba enduulu n'ogamba bannaye yenze. N'akuwaana. Kati olunaku olwaliro omwezi gugwako nga tebamwogeddeeko. Mugumu. Okitegeera? Lwe yadda wano juzi baali bamutabusi. Kukuba eno kukuba eri okukakananga. Gwomugadde mu addeyo atule. Namugamba addeyo nampuliriza. Bambi. Gyali ali mu bibye kati. Ate agenda alaba ng'obulamu bunyuma nnyo. Akasente ke yaddamu n'akafuna. Ebyali bimusumbuwa n'abisootinga. Kati gyali alinamu akasente ke, alina Range Rover ye gy'avuga, abeera yeeyo. Tali bubi. Era bw'ogenda ku Serena Kigo osobola omusangayo. Bw'ogenda ku Speak Resort Munyonyi osobola omusangayo. Yes. Obulamu butambula. Nga talina gwakakasa. Naye buli amaanyi go gateeka mu kakasa. Aboogera boogere. Bw'olaba nti oyagala baddamu baddemu. Naye waliwo abantu abamu nga tebeetaaga kuddamu. Nga bo bukyanga batandika oleekaana. Tebalina gwe baali bagambye nti ono tumuleekaanidde ne tumulangira ebintu mutwalo yafa. Tewali. Ebigambo tebitta. So don't waste your time with the idiots. Tuyina obuzibu bwa bannamawulire okubanga omulimu gwaffe abantu baguyingiddemu. Abalabi bennyini bagusalira empenda. Kati nga story eriwo ey'omukulu Hajji agambibwa okuba nti yakwata omwana. Story ya Hajji ati yafuluma ewa Mami Ruth n'etambula bulungi nnyo ddala. Kati tuyina obuzibu bw'abakoze side of the story ya Hajji. Abantu simanyi lwaki Abannayuganda eggulire bali judging na emotions. Be bamu babadde bawuliddeko side emu. Baga lwaki temunoonya side ya Hajji. Abakoze side ya Hajji bannamawulire mwatutama mwalya mulidde kati babasasudde obusente obutono nnyo bwe buti. Yawo okubategeeza bamikwano. Story tujja zikola nga bwe tulina zikola. Otemujje tetugenda baako story emu olw'okuba gye mwagala. Tugenda nnoonya side zombi ffe ebisigala tubitekere kooti. Kooti bwejja esalewo nga bw'erina ossala. Ate Zubedah ekirala tewennyonnyolako nnyo. Bwe kasita obeera ku basics z'amawulire kyezoogera. Okitegeera. Society yaffe gye tulimu some people want to call it emotional. But me, I want to prefer calling it stupid. Because embeera gye tulimu ekisooka ngenda kugamba Zubedah. Abantu baffe abasinga, and I think it has been deliberate by government. Government ebintu by'okutegeera ennyo egenze ebifunza. Ebigenda bijjawo. Deliberately. Ebireetera abantu okwagala okusoma, okutegeera, okufuna information. N'okuwuliriza. Yes. Government ebintu ebyo egenze deliberately ebijjawo. Y'ensonga lwaki nti curriculum abantu bagikaabidde okukyuka ebbanga lyakatandika okukyuka. Okitegeera. Abantu ne babagamba nti we are in modern times.
government etandika cooperating modern times government neyagala ekikole 5 years later oba okitegeera kyeggamba nti oyingira ekitongole kya government nga bakyakwetaaza nti genda mu banka osasuleyo sente naye nga kati tufunye zino machine zoteeka mu kaadi yo tulina mobile money gwosobola okusasula nolaga proof of payment ulina wandika buwandisi transaction ID so government wano wetuli wetwagala etwagala tuli basiru kati abantu bafa abasinga basiru tebategeera yes olyo it is okay for you to be emotional when a woman comes and says my husband raped my daughter that is very okay but get to understand that it is now the woman speaking what does the child have to say what does the accused have to say because omukazi ayogera teyaliyo nga bakozesa omwana bagamba mugambe okuva ku mwana kati the natural law of fairness says you hear all sides yes ebisigadde n'obiwa ab'amateeka naye kati abantu baffe bo balowooza nti bo olw'okuba kikwata ku mukazi kikwata ku baana kikwata ddi ku musajja kati olunaku olwaliro ebintu ebijja biraga otherwise ate kati bennyini nze nagikola story ku lwokubiri awo ne bavuma Hajji kati olunaku olwaliro bavuma Hajji ati kale ate amazima lwe galivaayo balivumaani so kati abo baleka gwe n'okola omulimu gwo ekirungi kyemmanyi kiri kimu Zubedah bw'oba okolayo job innocently nga bwe gulina okubeera amazima gatera ne gakusanga the gods of journalism eventually bail you out era ogenda olaba nga abantu bagamba kale Zubedah yayogera it may be late but it eventually happens nga naye batera okukola wano novayo noyogera ebintu ne bakuvumaavuma ne bama ne baga kale bambi Kasuku yayogera naye nze kati twemanyiira n'abawagizi bange obawa bakuwa banvuma mbavuma nategeera nti abantu abo basiru ate ne musiru munnaabwe kati saagala ate ne 1 point kwejja mu busiru kumanyira ngate naye ku busiru ko munnange bwamanyiira nga nange mumanyiira era kyekimpangaza n'abawagira Kasuku ate munnaye ne basigala nga bagamba yayi awamaani nze waabwe tebalina mulala bagira ne bajja naga Kasuku oyogera ekisiru be bagira ne baga ate Kasuku wayogedde point naga I can imagine this man oh my god yes sikyewuunyisa be batyo be beeyogeza banange that guy fenno yatutama ate ogenda ogira banaye we love Kasuku ogera balina ke bataddeyo nga kasesa naga I love this guy okitegedde so kadi gwe gotero obateekako ennyo amaanyi noyagala obagambe temukola bya otojja tebajja kukutegeera Zubedah olina kuba musiru munnaabwe nze nange nina wentuuka nga bawagira ekintu nenkiwagira bekikyuka nange nenkyuka oluusi ojja bwotyo Zubedah tategeera bannaye naye Zubedah totegeera Zubedah naye banaye naye Zubedah ategeera Zubedah otegeera tambula nabo tobata engeri nabo gye batatuta banabo najja nakugamba olinga B nawe n'obugamba olinga B n'okimuddiza ebyo bebawoza mbu balina ebyekisiru naye ng'ayogera yeeyerusa n'omugamba mukwano gwe yeeyerusa oteesa otya ku bye tukola omuntu yenna Zubedah omuntu yenna ayambala akasige n'ojjako obusige bwo n'otekako obulala buno obukowekoowe n'oyambala akabina n'ogenda musima bakukola plastic surgery nkikunnyonnyola olabye kumanyiira babubina no kati nkunnyonnyola anti wuliriza omuntu yenna ayambala akabina eyeeyerusa okitegeere ayambala akakooweekoowe n'ojjako obuliko n'otekako obulala obwongo bwo ne mu kooti actually tebakuggyako bujulizi lwakuba nti balooya bakireka the first line of judgment eri nti if you're not proud of what you are how certain are we that
omuntu yenna eyejja ku nnomo ye tutegeera tutya nti yoyiniyo nnomo senses. Ekimanyi nasanze omukazi nga avaamu amasira wa mu nnyonyi ng'atuula tatuula. Lwaki? Ebbina bava kukola pya anti babagira ne babateekamu amasavu gano ne bagajja eno muno mu lubuto ne bagateeke naye gasooka guvunda osooka vunda n'olyoka otereera. Kati ndowooza okirabye. Kati gwe omuntu otaddeko n'akabi n'akapya. Nze era nninda Tabora nkugambye nti waliwo abantu abatalina kuteesa. Ng'eyeyerusa. Omuntu nga weeyerusizza weeyerusaako ojja obuulira ensi nti kino kye kituufu. Yeyerusaako n'ategeera amazima n'addayo. Kati anti oyo kati tateesa. Lwaki? Ajja afterwards. Nga banne bamaze. Nga tumaliriza nga tugaa nti waliyo omulala alina ky'ateesa. Nyeteesa nina kyenteesa. Omuntu yenna kasita ova ku nnomo tokkirizibwa kutuwa amagezi. Era nze nina amagezi ge sitatwala. Nga gaagaabo okuggyako bw'oba weeyerusa ng'onsinga ssente. Omanyi nze nina ekintu kye nkola omuntu ansinga ssente. Muwe ekitiibwa kati omulaba oyo atukwata. Nze nange mbugiriza. Kati mubuuza atukwatira ki? Sikitegeera. Okitegeera? Okirabye? Kirabye. Aye nalowooza tetutegeera. Nalowooza tetutegeera kati ayagala kutwala. Kati atulaga obujulizi. Kati agenda twala alage banne nti Kasuku bakolera awo mbamanyi. Alete wano mulinawo coaching lessons. Kati abo nedda. Bakufaananidde abasoma ebya nasale. Nedda kati abo tulina product gye tuleeta ku katale empya. Tuli mu batraininga. Tugenda rolling out mu November. Naye nabanga aginzija musikutegeera bro. Kati eno office yange awo. Nze general manager wa product eyo. Ono w'abayimbi. Kati ate nze ndi ku eno yeeyo. Product ejja. Yennyini wakwa buli woyingira tulina obbeera. Ngenda bakolako product kesooka ejje. Kuba kati omugagga sente zaateekamu nnyingi. Zakyateekamu. Lwakuba nze nga general manager omusaala natandise okufuna. Zubedah akasente kangi. Mbadde sikasasulwangako obulamu bwange bwonna. Olabye? Omulundi gumu. Era omugagga wange simutabanaye olaba nakati mbadde njagala ogenda omubuuzeeko naye ngambye Zubedah. Bw'amubuuzaako. Tiddemu. Kati olina personal secretary? Simuyina. Tojja mwetaaga? Nja mwetaaga. Gwendi? Njagala omuwala nga mutoototo. Ate nange kyali muto. Saagala muwala. Just nina ebirowoozo by'ekikulu naye nga nkyali muto. Njagala mulenzi. Lwaki oyaga mulenzi? Abawala basumbuwa. Era tofuna muwala kati funa nze akuzeekuze. Saagala bantu. Saagala bakuze nnyo. Kati nze ntabulirayo ekikopo kya caayi. Nange ntabulira. Noono muweeyo ekyayi. Muyinawo ku mmere? Emmere tennajja bakuweeyo ki? Wangambye muyina emmere. Muyina plantains? Plantain ye gonja. Muyina ki? Leero ku menu bagenda lyaki? Bijanjaalo neki? N'akawunga. Tonterekera. Sijja kubaako nange sijja bbaako. Tonterekera. Nze n'ebijanjaalo tulinga nsozi. Nakoma bbirya wa maama. Tetukyasobola kubaako we tuyisa. N'ebino bye bagamba nti bibustinga abaana mbibagulira. Waliwo eyabindeetedde. Ebijanjaalo. Waliyo ebijanjaalo ebisekule obimanyi? Babitunda bisekule. Sibimanyi. Kati kyokola oli kyakola. Abisekula ne babiteeka mu kikebe. Gwe bw'oba oyagala kulya bijanjaalo ng'osenako ng'otabula nga bitokota ng'olya. Nga bya supu. Bijanjaalo buugi. Esukaali gw'onywa. Jirike. Tomulina mubisi. Ate tumanyiire n'ofiisi si makaago. Njagala otegere personal secretary kigo genda obba naye. Njagala ndabe nti nkolifaayo. Kati kola booti. Leeta chai gwenywa bulijjo kutali majaani. Kati oyo HR waffe. HR waffe. Oyo sente weziva oyo yagamba nti asiyo wa sente yawandiika abakozi. Anti nera yo ng'akumya omulimu oli ofuna sente. Kati oyo professor. Y'omu ku basajja abasinze okusoma mu ggwanga lino. Tuli ku kundi kuno. Naye bw'oba oyagala abantu obabuuzako era osobola okujja. Professor mulamba. Kale professor. Y'omu kuba the most educated Ugandans. Balinga bana. Mwali. Kale sebo. Kati office eriwa. Yeno wa. Lwakyali wa product wa code base. Kati wa code base fenna yatutwala.
ne product agitwaliramu product nayo kati anti ye HR director yawandiika abakozi kati bongamba nti oyagala mulimu nkusaba ipapula byonna obimuwa yes akitegere naye tetulina mirimu ate tulina security kati ebintu bijja kutawanya nnyo bwewuba mu interviews obuyinza bw'owandiika abakozi babunzijako wabuyina luli notofuna wotunyiganyigawo omugaga yennyini ye yeewandiikira abakozi be kati obeera olinako tonnyuka oddawa olaga wange opakukapakuka omanyi yaguze emmotoka nakiraba gwe waguza motoka ki Mark X eyo Mark 2 Mark 2 bale manyi Probox Mark 2 kyata Probox endabirwamu wazikoze yaguze DMC dangerous mechanical condition bale newunyiza sente zijja motoka empya mu bondi wazijjeewa edda ku red paper twawandiikanga nti Zubedah twamulabye mu Zubedah was spotted in her DMC pote motoka yamweki Sienta in her DMC Sienta naye yo si DMC eyange nagula mpya ssebo eyo ekyali mu good mechanical condition lwakuba kino ekyamagye kyemuteeka ku steering mutiisatiisa ba traffic mukolaki kutiisatiisa ba traffic nze buli samba n'obunkenke saga nnyo bantu kumpa attention ye banayite bakusagako abapolisi Zubedah buli wenyumira Kasuku aliwa banyumiriza we bati ane baga wuno ene mabega ntambula naye nga muteresi buli akusanga simanyi ndiyo ntambula buli akusanga Zubedah aliwa nti andi ku mugongo mwetise andi akamanyiro buli omu nenkolako kalive kange mpulye ku mirembe Kasuku aliwa ndoza tusiiba fena tuwona mutadde mu nkwawa wano munyola bamanyiira nasanga abasajja okwo ku kigo awo lumu nno bankwatako ab'ekigo wali okoze ki yali head of operation najja n'akwata wansi ne waggulu ne mugamba mukwano juzi myezi ng'esatu emabega ne mugamba mukwano speed gy'olaba nziruse emmotoka eno nga b'ogambye ŋŋenda ku mirimu gya gavumenti ate n'ebyo ebiseera enanga yali ampise nga emyezi gye gyasembayo awo nga omwogezi wa poliisi ne mugamba nno mukwano enanga atuyise ku headquarter waliwo ebintu bye batwagaza tugenda kukola kuweereza ggwanga don't tell me ne mugamba tewali buzibu nze kantuule nga nkubira enanga nga mugamba enanga bankutte wano omupoliisi wo naye be naatuuka leeti tewali buzibu nze nga nzijjako esimu nga njijjako ddala totali ategeere nti munaye yampise sisobodde kujja omusirikale ankutte omusirikale ng'akwata wansi ne waggulu ng'akwata wansi ne waggulu ng'akwata wansi ne waggulu nga mugamba obudde bw'omala ng'oyogera ebyo mpa ekipapula ngene do you know we can take you to court konze we go to court kati nno ekintaasa banaye okukola erinnya kintu kirungi bano banne ne bajja mukambwe avaako n'obumansiko bamutya oli n'agamba Kasuku kiki ekiganye bannaye tewali kyenyiza kumpa busungu nga kyafande ekyo okutandika you mean this is Kasuku first talk for me like Kasuku namugamba afande nja kuwemula ekigambo this is the man kyokobedda ng'akutte wansi nago this is the man kati ngwakujjukidde namugamba but I always watch you with that girl Zubedah but is that girl married? She's very rough. Yakyogera Zubedah yakyogera yagaa nti oli very rough tumusange wa okwo olaba ngono tetuuka kuseera omaye kati babeera mu bifo bya njawulo nga tolatuuka kuseera kigo oluusi ne bakyusa ku bitaala ate eri side yagamba atya she's very rough is she married kogwe bwe batyo nga banta toyinawo kyewagamba no she's not nze ate nnyinza okuwolereza ate nkuwolereze nze mmanyi oba oli rafu oba tolinza atali bbaawo yagamba is she married kitegeeza bbaawo yalina otunyonyola nange nnabe nabadde nabo bawooza mbuno naye Kasuku yabaddaani eyabaddaga Kasuku yagamba musiramula biki ne muga Kasuku akolagana n'abasiramu naye yagamba ali contented wali nangamba naye nga mukomole ne bagamba mukomole ate bamukomola bulungi Zubedah kyoyogedde nga sisita njiwawo omubiri nabagamba mukomola ate bamukomola bulungi nnyo temwali mu nsobi
Wandabako dinga ndi bwerere nti ndi mukomole. No, oyiwawo omubiri gwe tofaayo. Nedda siri mukomole. Siri mukomole bannange. Gwe kati oyogere siri mukomole. Oli mukomole. Owa leka chai wano. Tabulo tuwe biwedde. Producer so compare socks ze naleetedde ono. Ya wanditiddeyo. Agala Zubedah wandai. Nakuleetedde socks. Nakulabo wa Saimo gundi. A t-shirt. Naye buno tagivaamu. Watch the wanditidde t-shirt. Nakuleetedde ne t-shirt. Data. Wanditidde ne t-shirt naye nentuuka. Ekutuuka. Bannange tabula chai. Kawa. Omuntu ananywa ku chai wano. Bro. Obusokisi buno. Obulabye. Tudos. Tekamu emmere. N'obunzaali. Mwabijjawo. Gwe buno ntuuka. Toyamba size kyengato. Ebuunye ennyonyi ezoko wabuguze wansi wali. Buno wabuguze mu mmolo ki? Zubedah naye nzizo ndowooza luli nalowooza ku mwana wo ngenda UK. Ogenda UK? Omwana no bagenda mutikkira. Yamaze okusoma. Mwana ki? Lwagi bono omwana. Ono gutwa. Bino ebya gundi ebya nasale. Zubedah naye wandowoozezzaako. Size n'ogitegeera nti yeeno. Kumanyi. Era ekivuka kye nali nakyo ekiganze mumanyi yono. Abafe. Yambala mundabe. Gwe muntu asoose ova ebweru nga munnange ojja kukakkana kubanga ebintu bino birimu amateeka. Nja kumaliriza nyambadde. Olaba kawalaata wagimwambaza. Kubanga munnange. Oyinza okuzzaayo essaati. Kubanga sisitamu abalowoozaako bw'ati. Kakunyumidde oswaikike. Mpola. Naye kano kalungi omanyi nina abantu abandeetera engoye omukyala yagamba bakazi bange kati olwose n'ogimpeera ku seeti. Bakazi bo bakuwa engoye ojja ozitukuba wano abakazi balina fitina bannaabwe. Ate ku bakazi bannaabwe. Nze bro wange buli kimu kimanyi ekimuliko. Webale kunguza gundi nnyo. Ne socks oba ogyemu engatto. Asigenda mmanyirwa b'ekyo naawe. Socks nze zisobola oteeka mu bigere. Kati jamu ndabe. Naye abakyala babuza socks sijja kubangangula socks buli ssaawa. Maid mugazi zikwate bulungi socks. Maid tamanyi bya socks zange mukyala yabimanyi. Kale mugazi tazibuza. Ono socks bulungi naye omubiri nga mutini. Tera nnyo okwambala omubiri nga munene. Lwaki? Zino omukyala ajja zisulamu. Zino omukyala ajja zisulamu. Takikola bannange sane tuzijja wala. Takikola. Sane zimbonyaabonya kambabuulireko. Mbonaabona n'ensula nga ntula nekola interview ku interview nekwata sente zange neŋŋenda ebweru mbaleetera ebintu ate abakazi bamwe bazisulemu. Mulowooza sente nonde. Naye olubuto lumudduseeko. Aggwawo ate ndaba addugaddemu. By the way yose n'oyogera okuddugala. Nina omwami yankubidde essimu. Yaŋŋambye bakola transplant. Oba oyagala mabeere, oba oyagala hips, kati n'amabiina bw'oba ogagala. Kati wuliriza omusajja n'aŋŋamba nti n'abeebiwalaata. Abikolako ne kidda. Yate kulwawo ngenda mukubira. Gwengo sato jije manga tonsa. Bannange esaati yo yiye bitubye bino. Kwata ebintu byo. Bw'oba ogenda kuvuga bw'otyo maama. Edda muno omugamba ko nga gulidde ekintu. N'omugamba ngenda kweyambula tomala geyambula bw'otyo. Sente zimbonyaabonya bannange. Essaala abantu ze bakusabira butayingira mu gavumenti. Kuba olaba oli booti. Nja kubafuga nnyo. Olaba otufugidde Kano. Essaati ogenda gyambala ddi onkubireko? Ajja kugyambala ku weekend. Onkubirako ekifaananyi. Kati kanoonye wa hair transplant. Tuboli bambi nga brola nga olabuse mangu. Olaba bwe watufuna. Kati ogenda wena ekiwalaata mu magezi. Njagala kukubira wa transplant. Gwe bagenda kuwa bina oli bamuwe enviiri. Ekyo kati mukimaze mu enamba sootinze. Kanoonye wa hair transplant. Temuyina kameeza. Akameza tetuyina. Gwe waliwo obumeeza wali leeta obumeeza. Waliwo obumeeza wali leeta y'akameza. Mbadde manyi wasayimo tubonaabona naye ne wano. Emirimu b'ekishobe gigenda giggwa ku bantu Franka. Kati sayimo temunfuniddeyo ku katebe anajja ate agenda ageeye wano. Awana amanyiiwo. Waliwo akatebe kali aka plastic.
Obutebe buli waggulu wali. Ani ali awo waggulu atuweeyo akatebe? Lawrence. Genda olaba waliwo akatebe bonna si butuuleko. Frank leetayo obutebe nga kati gwe genda oleete obutebe oli kaleete emmeeza. Sente ze nakuwadde okyayinako. Ondeetereyo Lawrence. Tuleetereyo. Kiki? Omuntu aguli ate sati noba ngogenda mugulya Rolex n'oyogera. Zubedah kwata ebintu byo. Bw'oba omanyi nti ye yemmanyira n'ofuga gy'ogenda okufa. Nze mbikuddiza misana. No, don't take it personal. Njikuddiza misana ensinga eraba. Saima was okay. Kati tugenda kwambalanga engoye zino oli omusange nti ye saati ya Zubedah. Zubedah lwenziramu ottambula nina okukunoonyezaayo ekintu. Buli w'ojambala obeera otya? Saima ye saati ya Zubedah. Ye saati ya Zubedah. Nze anakiŋŋamba nti ye saati ya Zubedah ogenda kuntegeera. Akakamanyira akabajjudde. Tokole kati tojja kukolera mu kobro. Owaayi omwana wo oyo anaagula ddi emmotoka? Kuba ono yaguze Owange yaguze. Gundi loni. Maama we ne taata we bakyaliyo tebasobola mumukkiriza wadde otunda akajiiko. Yo kana nti oluwo yakeera mu kuzaala. Ani? Oyo omwana alina omwana n'omukazi. Alina omwana n'omukazi. Nze owange tayina. Kyova olaba yaguze emmotoka. Talina stress. Naye gwe oli omwana stress ze yeeteekako nzimanya. Naye yalaaja na channel ng'egezese nga walaba ku status ze. God will help us. N'akwata ka video ka Sunday Nation we baali babajerega. N'akaakala olaba abasajja bano naye Katonda abalaba. Ngamba Loni mugambe ebikolimo by'enkoko. Tebitaka munye. TV yagundi ogimuwa. Ngenda gimuwa wiiki ejja. Buli wiiki oyongeza. Wiiki ejja era mubeewo. Ng'abiri mwezi. Kubanga guys twaga bagimuwe nga wendi. Era onkubira n'ompita. Naye Zubedah n'okeera ng'ebyebina gw'oliyina. Oba aliyambadde. Ndedda lirye. Walikwatako? Liriko n'akanyankalabye tolirabye mu sikaati. Lirye. Naye Zubedah waliwo ebintu. Essuubi lyange siyafuna bbina. Essuubi lyo lyaki? Yakigamba. Oba ebbina lyo limala. Tongira nnyo kuba nti olowooza nti ebbina it is an achievement. Abaana bafiira ku mabina Zubedah. Omanyi nti bw'ofuna ebbina obanga station. Kati omanyi nti ebbina lyayimusa. Okimanyi station alaga ngo. Tumanyi akatebe akamu k'ogenda otteeka kyayi waffe. Okimanyi station alaga ngo. Tewali kikutuuza. Leeta akatebe. Ate katya naawe tekajja nnyumirawo wano wuwo. Ye bannaye nga nafuna omusajja nga nsponsoringa obu-microphone e China. Kabula obonyeebonye. Jjukira baŋŋamba emitwalo simanya nkaaga. Nga agenda akasaakinga nga ka 10. Ng'ogamba mponya ababbi. Kazze wano omusajja producer nga ŋŋamba ebyo Saimo simane biko balowooza basobola otubba emisana. Tetukimaze konze ekyo tukimaze. Omanyi babbi. Tuboogeredde ebigambo. Muteekako abantu. Nga kati okakawaawaala. Nali nfudde. Era namugamba kimu nti tulyose tubyeyogeramu eno babiri. Tuba kubyogera nga bwe bali ate agagenda okubeetondera. Kubanga bavumye seeka semmambo batugende mwesaawa yonna tuyinza okwetonda naye nga akizira. Ye seeka essaawa yonna tumwetondera. Naye nga tetunaamwetondera kano nga tetunaba kufuna tumwetondera. Katugira tumuwe ebibye. Seeka ekigambo kye wayogedde kibi nnyo seeka semmambo. Yagaye mubateese mu bya bulijjo. Kiri common. Ne tugamba nno kati wano. Taye baba internet eyinza okukutwalamu. Eyinza okkulya. Bugattemu bw'oti. Ate kyetagisa bugatta leeta wano. Teeka wano bw'oti. Bwamanyi nawe professional. Wakali oba professional. Atandika nena. Gy'oli professional gy'okolera ofuna obubiri. Ku makya gy'akeera. Gy'oli professional weegulira t-shirt gwe. Si kituufu. Saimo tulage payslip. Tulage payslip. Gugira ku mobile money. Oli professional nyo weegulira t-shirt. Gwe kwata kyayiwo naawe.
Ate bakyateekawo anti mukwate omuteeke wano. Ateekawo olusaniya lwonna. Olusaniya terujjajjaako. Muteekaawo kyayiwe muteekaawo. Lindako ndabe. Ekikopo nga kinene nnyo omumwa. Siigaziwe. Baako baali bakikoledde Shalom. Yayina amamwa amangi. Shalom ekika kyamuyita. Kyamuyita. Bamuyita mu meeting. Ne bamugamba ataddamu okwogera ku ssenga. Nalugo. Okuddamu okuyisa nalugo mu kamwa. N'essaawa zino ttaano. Tunaaba tetulidde mangu nga tugenda lye ekyemisana. Ekyakawunga n'obijanjaalo. Nze sisikiza sikomba kawunga na bijanjaalo. Singa wampise ne tukolera eri gy'otugulira chips n'enkoko. Ekyemisana nkirya na mugagga wange. Taliiwo. Omugagga waali. Tomugaye nti tuzze. Leero temugenda mmulaba. Ndaba nnooli. Ne mmanya mugenda tulemesa buli kimu. Bakuweyo chapati. Chapati enjereere sijja Olowooza Rolex weeri? Ewa. Kuno kukuba tebatundako Rolex. Wali wabweru tewaliwo chapati. Olina genda eri. Ennungi ozijja eri. Kubayo. Naye chapati weenejjira kyaya n'aba taweddeemu. Tukyaliwo ne Simon Omutumizi. Kati ono muleetereyo Rolex, nze mpa naye ssente okyayina. Zinaamala nga ne bali kwebali namuwadde ebiri ku makya. Yiyi maama Rolex yammeka. Anti kati ate jjukira ba Henry Mwanje basoose kulyako. Nabo go bagulidde. Henry Mwanje azze n'abantu abalala basatu. Lwaki? Ne nteekako oli owa Eric Cancer Initiative gundi ani Ruth. Ne bali ababiri. Naye mugulidde ekyokunywa. Mutyaba ne Roni. Abo siba nenne ebyokulya byange genda mu gundi. Omukyala yampakingidde ebyokulya. Leta tubirye ffe tulye ebintu. Bano bawe Rolex. Bawe Rolex zaabwe. Tulye ebintu by'abakazi be bapakinga. Byeddogodo yo kati batugenda kukuyambako. Kuba bakuloga ne lisaasaana ofuna ttono. Omukyala yampakingidde. Lwaki ekikopo kyo kikwasiza ku kyange? That is kissing. Liyo, leta fork. Gwoli mukagundi ka mwana. Buno bw'abaana. Leta ndayo. Omukyala ebintu bya parkinze nga sibitegedde. Kiki ekyamumpeeseza emiwogo. Zaatalya muwogo. Liiryo ggi. Ate omufumbi. Ggi ne muwogo. Onolyako ku muwogo? Naye bampe fork. Jjamu n'engalo naawe totumanyiira. Mumpe ku fork. Nze kanjye kuba effinga. Ayi muwogo wanulya. Ye maama ejjinga lyeru. Nze gendya sirya ga brown. Kyava sirya buli wamu magi. Nsiganya buli wamu. Ne mu restaurant sabaayo ggi. Temuli nnyanya? Mwezi lizi. Kachumbali? Tebakuteerako kachumbali? Ye gwe naawe wanje samye owo yakupakingidde ki? Owo yakupakingidde ki? Bafulumanga baabigo. Nze nkyebase tuuka bulungi. Olina ku muwogo. Ali atya? Mulungi. Ate njogere ki? Oli bro. Mulina waaba embuto? Oyo kati ali part of HR team wano. Nedda alimba. Bye. Ozo omulabi. Omutali lubuto bw'atyo bwe yakula. Aba alimbamu. Akama yamunyabanga alina olubuto aba butaba nalo. Amina ebbiri. Lekeera awo ebyekisiru n'anaatuwulira. Mpadde ku fooko. Ne baaba abakazi abapakinga muwogo omufumbe. Tetugenda kuyita ku pati. Nedda ngamba ntegedde kye nnopakingiranga omwami anti atuga wano. N'emikolo gituuse tetugenda kuyita. Nedda bambi njukira madamu nze wuwe. Tumaze. Nedda mukwano tulete Rolex tulidde ki? Tubuli bulya babiri. Nze nakye naalidde. Muletere Rolex chapati 2 maji. Sayima bakuletere ki? No chapati 2 maji 2. Ndaba nno bwaswala. Sente zimala. Gamba Roni akuwe sente. Sayima zi wano nga togulayo kintu. Ngamba gula ebyokulya. Ngenda bagulira. Yeah. Roni ali eno. Naye omwana tagenze. Luseke nyamnyami yadde. 14. Kibulye ku bantu ab'ekitiibwa 14 Desemba. Kibulye ku bantu ab'ekitiibwa abaliyo. Atiri babitiibwa. Tukeereko. Eyo luseke nyamnyam tegenda kubeerako babitiibwa. Buli omu omugagga wo y'ow'ekitiibwa. Anti ngamba mugagga. Epeza meka.
Milioni 2 n'akatunda y'emmeeza emu. Kachayi, akachayi kagenda bbaawo. Okamanyi kachayi, akaali kasse Farida. Farida n'abagereka. Naawe wennyini. Yanywa kachayi n'atandika bannange. Kino sikirabangako bannange. Chayi agenda bbaawo. Era kyekindeeta. Tolya bintu bya mukyala wange bye yampaakingidde, leka kummanyiira nnyo naawe bw'otyo. Fooko binene obiwambi obisigazza. Kazi omugaye tubeera naawe. Waba apaakinga n'ebya kyamuleeseza emiwogo, nze atalya miwogo. Yabambi yayiyiza. Oba yafunye mukwano gwava mu kyalo n'ayita keeka. Babadde baafiirwa ewaabwe. Kati yagamu okasuule musuule. Nze munaye akatogo ndya kagaze. Nayo nankubira afaaki. Gwa akatogo olya kaaki? Kali fresh. Nze akatogo ka muwogo ndya nga kagaze. Nge kawooma. Nina we ngenda okutwala ku luseke. Mu ministry emu. Aliyo oluseke. Iddi. Kyo ne maama mpate ku lijji. Kankuwe. Kwata ejji. Guno mukono gwade luma wano luma wali oliye. Alaba enkola. Ngompadde batayo nnyaanya. Ayaba nnyaanya. Nnyaanya tuzibadde zizo. Mbeka ebyekisiro. Gendo nga waki baliira ku seeti jjako. We are not responsible for your poverty. Ffe totulondangako. Ntulibe ma parliament. Olaba. Tulabagana kola ki? Katase. Yongera katase. Ada safu Simon Fish agambye. Abataliira ku seeti. Ngate babagana agenda bweru. By profession. Ababomba. Akana ko kagala entalo banna. Nalaba kakalaamu ebweru. Banaye bakolako ne kaye. Onyaba opale kakalaamu obugulawa. Naye kababa mutungira. Mama wacha amuwe. Ngalinga ke bamusiigako obusiizi. Gongambe buli kyokola Simon akikopa. Kyokka bannange. Ngabe yakopa kino. Ongambe abana tubanye bagenda sikira. Sorry, badde byaffe. Kyokka bannaye Simon. Ngugambe. Gwe ngambe tebimwamugobye. Sokombelieko. Babi ngambe tebi. Ngambe. Ngambe tebi. Bwamuleta. Omukozesanga muddu. Ale nebyensi bizibu. Shalom, buloya wange. Yakubidde Shalom. Banaye. Omanya kinguddeko n'amba kubira Kasuku. Anje ebirango supervisor we yabimuwadde. Sigwamuleta. Nze namuleeta ne mukwasa supervisor. Katani yamugobye. Supervisor we. Ana badde supervisor we. Sendi. Yeah. Walite wamuleta. Bagambe ebyembi bisekerwa. Alabika yakukako omulimu noga ye enfaati. Munnaye ekiriwo namukasa. Sorry, namutebi. Twali twagala omuwala ku show because talk show yali etandika. Twatandika ne Julie Rusa. Kati saawe eno Julie Rusa. Mukwate. Sijja mukwata. Saawe eno Julie Rusa akolera Talent Africa. Julie Rusa be bamu kubasooka okubeera ne websites mu Uganda. Bali bagiyita Music Uganda. Kati faawe twatandikira awo naffe ezaffe ng'olwedde ye waali. Okitegeera. Now, so Julie Rusa baavaako ne tuleeta Straka Baby. Julie Rusa ekyamutwala nga backlash yali ejja tagisobola.
jukira yali akola mbayimbi nga badiringa nabo ebisereyo nga I know uploading music waabwe ku website ye biki ne batandika okukwata wansi ne waggulu nagamba sijja fiirwa business n'abeesonyiwa so ne tuleeta Straka baby kati Straka ye agenda nga management ekyuse bamunyigiriza biki n'agenda kati okuvaawo oba twagezaako leeta muwala ki n'atafiitingamu yakolayo ndowooza naye omwezi nga gumu kati ne tugamba katukireke tukole ki but calls ne zibeerawo nnene eza gender balancing biki wajjukira luli twali eri ku ddembe kati bwe twajja eno actually nali njagala morning show nga njagala gikola nfuneyo omuwala gwe njikola naye tuganoga nti ne Kasuku gundi tugiteekeko toka talk show tugiteekeko omuwala era obulango nembuyisaawo naye nafunayo abantu aba responding nga twagala kukola tukole naye nga jjukira naffe tukyali mu kutagala twali wa Stanley tuvuddeyo tugenze ewa Segawa tuvudde wa Segawa tugenze wano ku Nzo Media Hub kati nga tugezaako finding a balance nti we tugenda okufunira balance okubeera nti tujja kukolera wano kati bwe twabeera nga abatereerawo ku Nzo Media Hub omuwala oyo najja mu inbox yange ya WhatsApp. In fact fortunately Katonda yanyama nti yajja mu WhatsApp nti records mbeera nziyina najja naneeyanjulira nangamba lawyer naye oba twali tuteesa ki ku bakyala awo waki twali tuteesa ku bakyala nasooka nampa endowooza ye nangamba nti nze nsobola okujja ku ttiimu yammwe nembegattako naye n'okubawa that ango y'abakyala naye n'ey'amateeka kati ekyanzijira neŋŋamba nti ate ono baaba nga w'amateeka kijja twanguyirako ebintu ebimu bye tubeera tuteesa biki so ne mugamba ajja kujja tulabe so yajja weekendi nga 5 nga buli lwajja ngezaako nnyo muga nti sooka olabe ekigenda mu maaso tegeera kino ne betukola nabo n'akwitinga nabo okitegeera n'abeera nti you know so of course ne mwanjulira sendi kuba mu kumuleeta idea abavubuka tebagibayingirawo nga reasons ze bawa nga ziri valid bagamba nti naye tubadde tukola ekintu kyaffe ate kati tugenda tandika okuddamu kipanga bupya biki because you know for 13 years tukoze ffenna manyi bulungi Badru bakyuka eno kyabaategeeza manyi Jenkins baatuula nga yeesigamye kyabaaliko waliwo ennaku ezijja olinaga Kasuku leero siri mu muudu nange nina lwenzijja nga kyatabuseemu ekiro n'obagamba bannaye leero siri kwa 100% mungattirewo mulabe be munvuga wadde wendi so chemistry yebeerawo but of course obulamu bulina okyuka we can't be on the same thing so benakibanyonyolamu ne batabeera happy about it in the beginning naye ne bagamba kati Kasuku bw'oba bw'ogambye tukole ki tugende nakyo era sendi y'omu kubagamba nti let us work tujja mugira tukitulabe ne tukola era reviews nga zijja ne tumunyonyola ano biki kati okutuusa eyo bus stop lwe yajja eyabaawo yali yaddala so and from that day things never became the same kati bwe twatudde mu meeting ne bagamba nti okusinga okubeera awo sendi bamu crucifying ebitaliimu ate biki let us let go of the what of the girl ekiwandiiko ne mukiwa Ntambi akiteekeyo Ntambi tewali yamuwadde kiwandiiko omuwala be yakubidde Shalom okumugamba nti sendi amukubidde essimu emugamba nti takomawo decision it was unanimous decision yes nkyasaliddwawo wamu kati lwakisigo wamuwadde amawulire we yayogera naye oli ye supervisor we wali wamuwa supervisor namuwa supervisor naye nayogedde naye ne mugamba abeeko era naye bye byabaawo namugamba nti bino ebintu bibaawo mu mawulire okitegeera okyafuna bingi naffe bye twabiyitamu naffe nga tujja unfortunately maybe for her what has not happened
nti chance tagifunye eyeeyongerayo kuba ffe chance baazituwa na biki na biki nova wano ndaka walala n'obeerawo persistent n'okulira ku mulimu anti chance teyagifunye kati ekibeerawo nti we cannot put the harmony of the team on one person eyakajja tiimu beba ewulira nti teri comfortable nayo nze ne bembeera nga mwagala nnyo kibeera kiriba ekityo so ffena netusalawo namugambye adeveloping eyo concept ajje Kasuku live afuneyo concept y'abakyala baanaakirabamu amakulu ng'akyagala tujja muwa space akole bekinaaba tekimukolera asobola okusigala mu maaso ng'agenda mu maaso n'obulamu bwe but she's a very positive girl, she's a very kind woman muwala muntu mulamu mukkakkamu okitegeera naye circumstances sometimes dictate n'obeera nga tolina kyojja kusobola kukola so byebyo ebisigadde abagenda ovuma abagenda okwogera bye boogera otuyamba buyambi gwe n'omufunira waakola bw'oba owulira nti kyakulumya ennyo okitegeera naffe baatugoba ku ddembe netubajeja tetwafa ng'abasigadde mu zi TV nga balina ne zi YouTube boogera naye twekwatakwata ne tudda engolo tebakivaako abo bonna abaali bagamba ddembe teyandibagobye tekuli yatukubira ssimu nti abanaye mugjeeko wano. It was a business decision the other people made. Abantu abadde baga nti sendi alina bias ku muwala kiri kiki abalimba baba jiina kati ekyo kiki baba bo kye balaba buli omu alina kyalaba baba jiina ekyo kiki ye sendi agamba kimu alina byatajja kukkiriza kubaawo ng'atuddewo. Yes, so the rest is your opinion. Olugendo luba lutandise olw'omuntu ate oba onoonyumya biki kati munange nali ntandika ate nengendako wano nebangoba ate nenzako wano mudi emuyite sayimo show yamwe ey'okumakya ey'oku Saturday weekend mumuwenga panelist wajjukira alimu amateeka ne batandika otandika ku budde aba Saturday otuula ku TV 20 past tebannatandika oba ono t-shirt n'akamugira t-shirt ebeebuze eri ebadde mutawaanya ne muwa t-shirt ya weekend oba nfulira n'ekinu lekeraawo t-shirt yemu yokka gye wamuwadde tekwogeza bigambo ebyo byonna lekeraawo Zubedah gwano kye kyamukwesa ndapanti mu kamera namuwa boxer ne boxer mukyala wo si musanyufu nti twakuwa boxer ng'abadde bwe yazigulira ddi mukyala muleke Zubedah abakyala bakambwe ate bakuba ajja kuddeyo gamba so mugamba mujje ku kyano ntasobola ekyo tasobola kyogera tatya ndolabanga sayimo wiikire tekisoboka linda muwala naye ke bajja okwogera kajja kuba kano ajja kuba nga ali awo Zubedah nno oyo yantama ajja mugoddawo n'ebikwana ebyo ebyasama ebyo tasobola bimugamba atandika mpola abakazi boogera be bati okuba essimu awo halo ate ekyo kituteeka ku lawudi mbadde ndi wano n'omukyala tulabamu wano ebintu byaffe omanyi bw'omanya nti kyali wakubidde ayogera bya kisiru omuzizika kano ndi wano ne mukyala wange obadde ogamba ki n'amanya tayasama ebitakwatagana awo nakyusa byabadde agenda okwogera Zubedah munaye Zubedah ndina omukyala wano mukuweeko ogenda olaba mukyala gona ogenda olaba olinda bamukuwe Zubedah mbadde mayi mukwano gwaki toyagala kwogera naye ekyo nekikomaawo ogenda olaba bakuba bayita ku pati ewaka muba muli awo ofuna ekifi kimu muba muli awo lumu ngaga naye Simon, do you think that omuwala line ze kweziri nze ndaba I think she has a problem noli tojjukira ayina ebintu yayogera mu ssimu ya boxer ssimu y'omukyala and you ask her why was she saying those things omukazi nawe kunnyonnyola ng'ali serious n'omutunuulira kati obwongo bwo ne bugamba owaayo enfaaki nange kamwegatteko nze munaye Zubedah yansobera naye alabika okuba manyi nti Zubedah alabika okuba talina bazadde be alabika okuba yakolera na ssengaawe ebyo bintu nze ate mumulaba
kubola abe tumalo shooting ayina ebigambo bya nnyumizaamu awo Zubedah yakulira munnako ebyo ebigambo byowulira ebijja bitambula obeera oliyo mu bantu gagamba mbu Zubedah mulekwa yakula na ssengaawe weebuuza byavaawa byava mu nnyumba ya Saimo be yabigamba omukyala ku mulimu n'abinyumizaako be yabinyumiza kadde jjukira omukyala yanyumye akakasa nti nze Saimo yaŋŋambye ne biryoka bitambula buli wamu tewali bantu basinze tambuza ŋŋambo ku bitukwatako nga baba baffe oba bakyala baffe ebigambo byonna bivaawo ne bibuutikira ensi yonna okitegedde so kati bw'oba okuba kuba mpola bagenda okufuula mulekwa bagenda okufuula yakula ne ssengaawe bakugambe nti obukyayi buviira ddala ku ggumba nze nkubuulidde naye nga nti wakula ne ssengaawe ekyo nga mukazi ayinza kyogere wagowadde akakyogere Zubedah nze nkulaba otegeera bulungi nyinza nze okugamba nti zaavaako well sometimes it looks like but it's not a conclusion I can draw I can't say it mukyala we abantu Zubedah bye babeera mu bitanda byabwe manyi olowooza wasoma nnyo nzioza sitegeera wagamba oli wasoma ddiini ne Zubedah wakola bino bya senior wano biki ntifaanana okakasabikola ati wagamba wasoma ddiini nakola lulyoka kasaba maseeka tinange eddiini nagisoma okuba gyetandikira paka gyeko kati senior wano wabisoma ddi nabyo nabisoma mubeera mubisoma concurrently bambi okay naye mbadde kunyonyola Zubedah tewali kintu Zubedah ekireke tewali bantu basinze kutwogerako nga mwami na mukyala waliwo famire ya Peter ye yali owa Racers ne mukyala we Yudaaya mutwogerako ekiro nze mbalaba waliwo abantu boolabanga bwe tebayinza butatugeya kati gwe ne bbaawo temwogera ku bantu kuba bbaawo tayagala lugambo naye Zubedah oba kugwa ku musajja ayagala olugambo eno ensi senga mwagitta anti kimu bibiri yakubira n'ekiro nga yaggeya Saimo era mukazi we katabyagala kati wankubira kuwaabe eno sitoola ogirabye naye nonze ŋŋamba nga Saimo zino siri ssaawa mmeka ssaawa 4 oliwa tindi waka naye mukwalo mbadde saakasule omusajja waati alina kaagamba nti naye nno nze mbadde ŋŋamba oba ne gwamanyi akakato akoogera ayina n'akano kaagamba naye kitukolera babeeremu mu mawulire ffe tukole omanyi nti naye baali bamutaddemu oluvannyuma bamutaddemu nga ataliimu naye yaguma ebivumo bye bamuvumye kimuvumye naye kati gwe waliwo gwe nasangana nga negwe Kasuku abeera yogera nnyo ku jjajjawe bituufu ne mugaya ebituufu n'agamba kakati kati bambi yakola atya yayonka jjajjawe ne mugamba kyetwagala okukonfaminga kati nayonka jjajja wange ate oli kyayagala owulira anti babeera babimbuuza eyo ng'obagamba bugambi nti kituufu ate baba bakyalina ebibuuzo bye bakubooza ye gwe leero mbadde ndi wano nga ndaba message naye ya lugambo kanjikulage wano olaba message Hello Kasuku ndi waggulu sikyasabirwa wategedde obulwadde bw'omwana oyo muganda wange omanye yagimpeereza jjajja wange nembuuza jjajja yakimye ekiku WhatsApp kati wano naadde mmubuuza ani yakuwadde essimu ya WhatsApp ogenda olwo tusumbuwa ne data mubuuza nanziramu baati kati ndowooza olwa sekendi ezisooka oyitawo aba yeerabidde nga yakanyize nga tamanyi oba yakanyize ndowooza waliwo omwana akamutegera lamu nga kati yogera gwe wulira sekendi eziyiseewo nakugamba njagala layini 2 n'olowooza nti tunalaba neewadde kati nno data linda akola olekisolesi ya chapati mmeka
eno ya chapati 2 majabiri eno yani eno plain chapati ya chapati emu eno ya chapati emu yani ya chapati 2 ogenda ya chapati 2 ate yazze kati yayogeza nga atayagala ane mwagala kulya kupama ku buliri kati okupama nga tugenda kulya tugikuwe ejirete berewawo oli ekiba gwe ena kindudu lyogera kirya atwagisasudde tofaayo eno ya chapati emu n'amagi buli kimu kati eyo ya chapati 2 n'amagi 2 bannange gwe bakuwe chai ngeeyo kya nyongeramu wano nange nyongera kachayi ngako akochayo cha mwaze kulya wano ku code base ndozo okitegedde kwata ndowooza sayimajja tukoleko Kasuku nze mutadde so kati obuzibu bwe nnina bwebwo ogenda tandika kugula data muteke gundi kulayika bamuva Bulaaya teweetumiikiriza abali waka basoko babuuzeeko bamuva Bulaaya nina muganda wange muva Bulaaya yazze n'agulira jjajja essimu nga takwebuuzizzaako waliwo yali yamuwaako essimu lumu nenjimusaba oli yamuweereza zino Samsung Fold abaaye nina muganda wange ali Canada Joshua yaweereza jjajja Samsung Fold nokola otya ne mupambana mpe essimu naga gwoyina wali eyo muzukulu wo omunaku gwe yagiwa nagenda okuddamu mubuuza essimu eriwa anti munnaaye oli tayina nti ne mugamba gwe omuwotya Fold kyokka baamala ogiga banankubira ate ne buno bunokiya buno bu 3210 obupya kayonoonese ako ne tugula akapya twayonoone kati n'atandika saalayini 2 kati Alan yazze yamugulidde essimu bane musoke mutwebuuzeeko my blazer kuba oyinayo omugugu gw'okugula data kati data ate ayinza okusindikira n'otamuddamu nakyo kizibu butaddamu audio tasobola kati ekigenda okummenya agenda kuba buli kiseera agiceekingako waliwo ayina kamuweerezaayo akameseji waliwo ayina kamuweerezaayo kati tagenda kumanya nti betumuteerayo kiri kirawuta ewaka baavaawo ate alina okuba n'ow'oku ssimu kati olwo atandika otuweereza bu vidiyo bwa Maria ng'azina good morning omanyi bwe basooka obbasuulako bakuweereza akamirembe Maria ng'asaba baati ako mbu good night ajja bimpeereza good night omugambe ki good night Isaac alyoka nsumbu ogenda obbikula nga akuweereza message ng'ana okufa nga bufaananyi buzina Maria buzina mutwebuuzeeko Otegera nina anko wange yalinga abompeereza. Gwe soko nnumireko kino ekitundu kya chapati kino ekisooka kino watali G. Oyo butto. Tewali G. Nze butto simwagala. Oyagala kiriwa kino. Kijjeeko. Kino kyonna kino. Anti kijjeeko. Lwaki okinyiga bw'otyo? Kifaananyi kitya? Kadi kirye. Nze sisobola kirya. Kitekewa. Tolyanga chapati watali G, Rolex ebamu G. Ayali G toya. Amabaye. Katugenda koma wano. Kale. Naye luseke nyamunyamu. 14 Desemba luseke nyamunyamu. Bane mutuguleke emmeeza. Comedy gala. Maama ngaji tugamba yazzeeye ku bivulu. Yazze mu comedy bambi gye yatandikira macho werabiranga kintu kyakuleeta. Naye lumu Desemba nina omuzannyo gw'enzijamu. Gulimu Kasuku, Raini, Zaake, Nyombi Tembo. Naawe wennyini mwoli. Okugenda obeera ku labonita tebannakubirako bankubidde ne baŋŋamba nti baayogedde naawe. Mutugenda azannya nga ndi mu kinjaaji. Nga nkwanye ekyalo kyonna nkimazeewo. Nyoza gye nagamba olubuto tukuleetera ne structure yenge gye wakula okukuwa part ekujyamu mu mbeera yo ofaanana bakinjaaji. Twale ka chapati. Kasuku tomanyiira esaati mugikoloza paasi zino eza bulijjo muguleka steam. Tomanyiira ze saati zoonooneka mangu tezaagala ntono. Tomanyiira. Executive Media. Focus, innovate, succeed.